Ensalo ya Uganda ne Kenya egambibwa okuba ngezze kozesebwa abamu ku bantu abaagala okugenda mu mawanga ga Buwarabu okuba ekyeyo oba oliawo nga tebagoberedde emisoso gyonna gyetaagisa. Mmotoka y'ekika kya Land Cruiser gye twakutte ku lutambi mu bubba ku ludda lw'e Kenya yegambibwa okuba abamu ku Bannayuganda abaakaddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa ab'obuyinza mu ggwanga lino. Kigambibwa nti bano babadde bagenda mu mawanga ag'enjawulo ddala ga Buwarabu so nga waliwo n'abo abadde bagenda okukolera e Kenya. Akulira poliisi ebusi ku ludda lw'e Kenya akasiza ebikwekweto ebyakoleddwa. And on the Nairobi bound buses we managed to arrest 53 people, Ugandans, some with forged travel stamps, some with their passports unstamped, and some without any document. So the 53 people are put in cells. As we are talking now, they are being profiled by a team of multi-agency team from the security agencies, so that the jinn and the ones with forged documents can be taken to court. Abasinga ku bakwatiddwa bagambibwa okuba nti bakazi abali wakati w'emyaka 16 na 25. Poliisi e Kenya erabudde Bannayuganda okwewala abafere. But what I can do is to call upon the members of public to pass information to the police, because these people are being conned by some unscrupulous people, greedy people. They cheat them, they promise them good living and good working conditions and good life in the Middle East, but some of them end up being killed, end up being misused, and I call upon these also not to fall for cheap things. Ab'obuyinza wano mu ggwanga bazze balabula abantu abagenda emitala amayanja ndala ku byeyo okukozesa kampuni zokka ezikirizibwa mu mateeka.